Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby mumutima kubera gutija kuva gukona wetiti gukona wetiti Gravity omutuje mukuje kujumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba all people movement by everybody, including those using their private vehicles, borders, tukutukus, it is. Ikiriziganya ne president ya Gambia abantu obutatambula ne wankubadde sikiriziganya na kuchogera ku bugogezi obakoma kukuwa biragiro bantu butatambula neno tubalaga kyakuddamu n'otubalaga ate kike bagenda kola abantu balina okumanya ne batekinga corona serious kuba saawa zino ekyasinga okutaasa aba China nga babadde boogera oboolyawo yali discipline kati naffe tulina okubeera ne discipline. The question however is in what did our people listen? Did they listen to our advice? Nandi musabye ensonga ya corona alengegisambya bufuzi ensonga ya corona buli omu alina omugaso kubanga ffenna tulina ekizibu gavumenti yandivuddeyo n'enkola egenda okuddukirira abantu kuba abantu tuyinza obbataasa okufa corona ate ne bafiira enjala mu nyumba yaabwe batekewo standard operating procedure nti omuntu yenna ayagala okugaba emmere yes kirungi okigabe naye ate omuntu ayigujubanira emmere ayinza okufuna obulwadde mu mbeera eyo mubeerewo ne distance bweti oba bwemuba mukigaba mukwatagane n'aba LC1 oba wabeerewo enkola bwetyo ate omukulembeze alemegamba bugambi ti agabe emmere yonna tugenda mugulako musango gwagezako okutamu ku ssaawa zino buli omu yeetaaga muni alina okukwatagana n'abantu era nkakasa n'abakulembeze abalala bangi essimu zaabwe tezizikira buli kaseera baba bakubira abantu be bakulembera nga baagala obuyambi ssaawa zino tetulina kulowooza ku kintu kyonna okuggyako okulwanyisa ekirwadde kya corona kuba abantu be twagala okulembera twagala babeere nga balamu.